twanirizamu tumalanguza tukasa nekoko kila ku nakula mambo wadekoke motoka naye ndoza teri Amod ani Alex waliyo omuntu asinza comedy mu Uganda bano nga Amod ne Maria kimuntu esize moto etise myaka emeka. I love Amod. Let's welcome Amod. Mukama mulungi ekiseera kyonna wajjewo ekooti ekooti eno bulijjo gyeri era nga ngirindisizza lunaku luno lwennyini kyemmanyi temira mwali mugirabyeko. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero okujja wano owa omusumba Bugembe gye bayita the worship house. Ekisookera ddala emyaka gyengenda okukuza egy'ekivulu egya emyaka 25 years nebaza Katonda kubanga ebadde ejja ney'amaanyi. 25 years ezo teziri ku Amod wabula gwe ziri ku fraternity yonna eya comedy mu Uganda tuweza emyaka 25. Mbadde ebbanga lyonna lyenkola comedy nga tumutandika sifunangayo any single pastor agamba nti jangu ebintu byokola mbyagala. It was this man yekka. So nga basinga sigamba nti abasoma basibamanyi mbabamanyi era nga mbalaba naye ngolaba byayogera birala nnyo mane Katonda baba aliwulidde ayinza okumuki wabula nendowooza nti Pastor Bugembe ali mulwali nti bintu byabimukolera byenkola ddala ali mulwali. Ngenda okulaba omusajja agamba vidiyo yange gye ngenda okukola nkwetaaga era vidiyo ezasookera ddala ezimu za Pastor Bugembe twalimu n'omugenzi Padde Bitama. So mujja neeno ey'emyaka 25 gyetugenda okujaguza 13 Desemba elugogo Pastor Bugembe mujja neyo mwoli nebaza abantu bonna egyo mbeera jagamumiza okwamubeera mukamooli naye nga munyumirwa byetukola mugende mu maaso temukoowa kutuwagira kuba naffe tuli bantu ba Katonda era yatuwa n'ebitone yabituwa era n'akayimba akalina aka gospel akayimba ako nakata ne vidiyo gyeri bakayita batyaka olimba baluyita mukama oli muyaaye. Ekintu ekyo emujjaga nti nogenda ku YouTube ojja tulaba tuyimbire mu sitanza tereri saaluyimba bwomulina omuvubuka omulala bamwita eri bulamu gwe nayimba naye oluyimba olwo naye nga natandika nti ebintu by'omukama nze binsobedde oli muyaaye omukama oli muyaaye. Eri bulamu naddamu ng'agamba atya simuyaye mukama simuyaye fa batamutegeera era nga nina ne kalayini keŋŋamba nze atamanyi neddirwa endifa nekirintwala nteebereza mukama wetaaga n'olaba oluyimba olwo kikulaga nti bwe ŋŋamba kati omuntu aba bw'oba owulidde oluyimba olwo gegendulese mulayini gegyengireseewo naye najjukirira ku Pastor Bugembe nga gospel oluyimba lwalina lwe yayimba ng'olaba oluyimba waliwo omuntu ayimba oluyimba lwa gospel olaba ali waggulu nnyo alimbira eyo atuvuddeko fe abali ku nsi nenolaba omuntu nayimba oluyimba lyawo nenjira mpolampola nentula mu bitooke bankyatema omulanga baganda omanyi ositoli eyo oluyimba lwolwo lumanyi nabuyanga omuntu anina ndi naye awo sesobola n'oluyimba olwo oluwulidde mukama oli muyaaye ebigambo byenyimba byebyo kuba buli muntu gyali eyo olina woyomberamu ne mukama
mugamba ne mukama kikyonjagaza ki kondeetera kino nondeetera kino obalaga ki temukikola tekibatuukanga ekintu ekyo kati oba oli awo leetera ansa n'ogifuna n'ogamba so tulina enjogera yaffe egamba nti naye omusibe oyo ategeka comedy store abaaba ekigambo ekyo eba tulina ebyo twewaanamu nti omutundu omusibe oyo abuulira enjiri naye nga njogera yaffe si gwe naye nga tubeereeyo so nebanyomadde ddala mwebale okumpa mukisa nembeerako wano omusumba pasita bugembe nonzikiza nenjogerako eri abantu bo bannaye tubagala nnyo mwebale kwagala comedy temukoowa era nga olunaku olwolunene okujaguza 13 Desemba Lugogo pasita bugembe mbadde nsaba nga situnatandika kusesa abantu kwolwo olunaku bambi otusabireko esho yaffe tambule bulungi Amoti njagala mwebaliza Katonda Victor nasangako Amoti alina emmotoka enkadde erimu soda byonna mwebiri buli kyoyagala omuntu ekiza omuyisa mulamu buli kimu ekimu singa babadde n'ekifaananyi ne bagitulaga tetwategedde naye namusanga Amoti ku mukolo kyeneewunya ye sipidi gy'alina nakugamba Amoti leero nga tuli mmotoka yeeri neŋŋamba abagole bagyeyazisa nebuuza how do you quickly think of that edde nnyo wano wessabo eddene Amoti n'agamba eri bwe lirivaawo nga manya Katonda gyali nga nzigyansaba lyavaawo bubi nnyo baalisengulawo ne guleeda lyavaawo naye nga tewaki nalinga n'oluusi kale olwekubalo tujja kati njiringa myezi 2 nga nze nzija okusaba wannaye nga tonda batu nsanga kyaki ejjudde nembeera ebweru era mbadde nsaba omwana wa kamera olumba oba otambuza kamera janguka ebweru tubeerayo eyo egenda omujjudde ekyo mukikwekako omugalo bannaabwe si buli kyaki ntejjula so ojja nosanga kyaki ejjudde manya nti amaanyi wengali g'amaanyi kama tumukubire engalo bagamba nti otya Mukama tolinnya na buwe nti kale waliwo era engombo ekisingombo wabula ekyawandiikibwa ekyo kyawandiikibwa si ffe twakyeterawo nti mukutya Mukama amagezi ne gasookera ate ndabye ebbanga lyonna lyembadde mutyamu ampa amagezi lyembe lutyanyongerako mpa amagezi so kale nga ebyo oluusi wemba sirinyeewo kyaki n'ebintu byaffe bibeera oyimirira gwe kenyini ogamba Mukama kyemmanyi batugamba buli wamu wooli era otuwulira era mbadde nsaba nsaasi sigenda kusobola kujja mu nnyumbayo naye wano kankigalire wano wendi era bambi nakwatirako muneyo simanyi bamugamba mukazi wa musajja naye omusajja wattabujo omukubire ogwomugalo bannaayita olina abaana Koko mwana w'eddala Koko ye second born wange first born yoyo omukulu one first born producer ate nga engineer Movira ku bantu kati Koko ye second born waliwo abalala kati Koko ali mugundi enjiyita eno yatirale tanka kati waliwo infantry waliwo amagye g'okuttaka ago nago n'ebigaliwa wano nakyo kijja kuba supportinga Koko n'ashining Koko okubadde ashininga kuva muto nga kali talented kyobula abantu bade balina engombo Amoti omwana oyo tugamba wa myaka emeka naye nga Musaidi Mira yalimu bwegamba nti yali bebi ddala bebi naye nga mwali mu show yabeerangamu nsanyusa okulaba wali muyimbi nga bakuyita Boogie Fovis Boogie Fovis 4 voice changer oyimba ki nali nyimba zaffe zino ezaalaga yimba munne naye ga Katonda yimba munne naye ga Katonda
nsonga yabaddemu ensonga katonda yabaddemu ensonga katonda yabaddemu ensonga katonda okitegera balowooza Amoti Mukama tusabira Amoti show ye nga 13 omukwatireko kubanga azze mu kanisa bangi bazze n'obakwatirako tusabe bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amoti wetuulire toyanziza nnyo Alex Muhangi otukozeemu omulimu Amoti ayambala essuuti. Briefly, allow me use 15 minutes to share